babadde beebuuza ennyonyi zazzeemu okutambula oba nedda, naddala abali mu UAE n'abali mu Saudi Arabia. Mmanyi nti mubadde muliize update zino. Ngenda kuba nga nkubuulira mukwano ennyonyi zazzeemu okutambula era zitambula zitya. Naye nga sinaba kugendayo eyo, waliwo ababadde bambuuza tiketi za mmeka. Era ku WhatsApp eyo ababadde banterako message mbadde mbagamba naddala abali e Saudi ng'oyagala komawo Uganda. Engeri ebyentambula gye bibadde nga byasibibwa ennyonyi za bbeeyi, era njagala okutegeeza nti nakati zikyali za bbeeyi. Abatambula okuva e Saudi ng'okomawo Uganda za bbeeyi. Abagula air ticket ennaku z'omwezi nga 2 olwaleero 5, naye abagula ticket ennaku z'omwezi nga 2. Ennyonyi gye tumanyi nga emu ku ezo ezitaseera eya Flynas, tiketi yaayo yali ku $92 n'obugwamu point something okuva e Saudi okukomawo e Uganda, ate nga one way kuba mujjukire nti mwe abalina zi returning ticket temusobola kukkirizibwa kukomawo Uganda ate nga musuubira okuddayo e Saudi. Kaakati olwaleero ngeze okukeberako ku makyalo za musawa zibadde nga 4 nga tiketi one way, njogera ku one way nga okomawo nga tesigama nti 2 round wabula one way ng'ojja Buzzi. Olwaleero tiketi nkebedde ku Flynas ng'eri mu kakadde kamu $60,000. Kakadde kamu $60,000 n'obugwamu. So kati w'ofuna chance yonna etambula okukomawo manya nti akatiketi ka bbeeyi. Kati katugende tweyongereyo ennyonyi zazzeemu okutambula oba nedda. Ennyonyi ya Flynas etambula naddala ennyonyi nga eva Jedda nga ejja e Uganda. Ennyonyi yeetambula. Kaakati ab'Eriyadi nammwe zaatandise okutambula, naye era still abamu bakyagamba nti babboosi bali mu kukansolinga era flights zaabwe oba air tiketi zaabwe bali mu zikansolinga, naye teweerabira nti wano boosi waayina chance okuba nti akyakweyagaliza asobola okukozesa akakisa kano siwunaakansolingira ddala air tiketi yo n'okulimbalimba tebinnateera naye nga ye akyakweyagaliza ogira omukolerako emirimu. Era waliwo Abannayuganda abaatandise okukomawo ewaka okuva ennaku z'omwezi nga 2 batandise okukomawo okuva mu Saudi Arabia. Batandise okuba nga bakomawo mu Uganda. Naye era nalabye bangi nga bagamba bannange paati ezaffe era siru bazikansolinze, nze mbadde ntambula ennaku z'omwezi 9 naye era tiketi bagikansolinze. Ebyentambula bikyalimuko obuzibuzibu mpolampola, naye wofuna chance etambula era otambula n'okomawo. Wabula gwali wano e Uganda nga ogenda kuddayo Saudi gw'ogira okukakkalira ddala. Ogira ofuna akatebe, ofuna akacaayi n'emberenge, ogira otuula. Naye ng'abava eri okukomawo mu Uganda muyingirira ddala bulungi nnyo, naye nga omanyi nti Omuwarabu. So ofuna chance. Kankubulire ennyonyi ezitambula kati. Saudi Air yo tennaba kuddamu kukola. Mbadde nkebera wano eno ku website amala okukulaga wano ennyonyi ezitambula. Ndabyeko Flynas n'endabako ne Ethiopian Air, baddeko ennyonyi endala kamala okunoonya wano. Nkubuulira ennyonyi ey'okusatu. Ndabye ennyonyi ziri 3 ezitambula kummwe abava e Saudi nga okomawo Uganda. Kati mmwe kyemmanyi abalala nga flights zammwe zikyakansolingibwa mwandiba nga temwakozesa nnyonyi ziri. Kuba zo zino kati ze zitambula. Naye ng'abalungi sababuuzizaako nga tutandika. Tekitera kuba kirungi. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo baddiya. Mwasiibye mutya era mwasuze mutya. Twebaza no Katonda olw'okutukuuma nga tuli balamu. Oyinza okuba munnange nga gwe kyekirabo okizannyisa naye kyamaanyi. Waliwo n'abakusinga obugagga nga tebakyaliwo bagenda kubaziika essaawa zino abalaba akakutu kanga ssente bwe badde baziina.
kati bw'olyawo olw'okuba nti tonnaba kufunamu bulungi ka ssente ogamba weevuma. Okay, kaakati ennyonyi ezitambula gwali Saudi Arabia nga you really want to come back home, ogenda kukozesa ennyonyi ya Flynas, ogenda kukozesa Fly Dubai, ogenda kukozesa Ethiopian Airlines. Ezo ennyonyi zitambula. Ngezezaako okunoonya nnyonyi ki kati ezikola okuva e Saudi okomawo e Uganda, ne bampa ezo nnyonyi 3 ze zitambula. Kati oyinza okuba nga boss yali yakubukingira air ticket nga oli ku fly ku Saudi Air, oba ku nnyonyi endala ezo ezitanaba kuba nga ziddamu okuba munange nga z'operatinga. So kyekyo ndabi bangi nga bagamba bannange kati ate abamu nga bo batambudde mutugamba batandise okukomawo naye ate senga ezaffe zakansolingiddwa. Emabegako wali mbadde mmanyi nti abalina returning ticket nti ojja Uganda mu vacation omala oddeyo nga be bakola ki nga gundi zaabwe ze zikansolingibwa. Naye nagezezaako okubuuza abagambye nti flight zaabwe zakansolingibwa, nengezaako bagamba nedda kirabika nti obadde okumawo Uganda ng'ogenda kuddayo. Ne bagamba nedda tuli kuwanuwe tujja buzi teri byakukomawo naye era bazikansolinze. Zo saababuuziza abandi bakozesa nnyonyi ki, naye sofa zino ze ziriwo ezitambula. Nga bwe nkugambyeko nti teweerabira eno chance omuwala bw'akyagikozesa okulaba ye ng'okyasigala omukolerayo oba omwezi ng'ajja kuta mu maaso eyo n'okusigala ng'akulimbalimba. Teweerabira nti bakuta naye nga tebaagala kukuta. Kati aba UAE abali mu UAE ng'oyagala kukomawo waka, bw'otambula bulungi nnyo, tewali akukuba ku mukono. Tewali akukuba ku mukono otambula. Kati ate ggwe already ali wano e Uganda nga oyagala kuyingira UAE, naawe ogenda kwegatta ku bano bannaffe abali abaddayo e Saudi Arabia, ogira ofunayo ku kakyayi, ofunayoko ku kiberenge, ogira olyako nga bw'otwaliriza obudde mpola mpola. Ng'ate munange bamutaddemu n'okusaba. Muteekeemu okusaba okulaba nga ebintu bitereera. Kubanga kati munnange oba ng'olina akalimu k'omanyi abawarabu abo batuuka nabo ne bakoowa ate balinga bazo. Ssente zaabwe tezibaluma. Anaagenda okulaba nga Uganda teggulawo ng'akusibirayo ng'akansolinga visa yo nga yeereetera mukozi mulala. Manyi bo balina ssente zaabwe, abawarabu balina ssente zaabwe. So mukwano beera ng'otaddemu okusaba tulabe ng'embeera zitereera. So bwe bityo we biri, ndowooza abadde babuuza entambula mubitegedde, nammwe abadde beetaaga okumanya price ya ticket. Ennyonyi zino z'olaba ze zisinga okubeera cheap naddala Flynas. Eri cheap nnyo ya layisi, naye weba nga tiketi yaayo etuse mu kakadde plus, manya nti emberenge ebeera egaze. Abaganda balina enjogera mbu emberenge egaze simanyi embwa eridde emmwanyi oba bitegeeza ki, nze naawe. So byebyo abalungi, naye nga musigale nga mwekuumiddeko ku Maggies Media. Ngenda kusigala nga mbaweereza nabategeezezza nti nakomyewo. Nakomyewo mbadde mu mizairo, bagita mizairo wiiki emu n'ekitone mbadde mu mizairo nga nina ebinvuganya sipiidi ku mirimu, naye nakomyewo. So ebyo ebigenda mu maaso. Waliwo vidiyo gye njagala okubakolera. Waliwo omwana eyambuuzizza ejjo n'aŋŋamba nkola ntya oba kijja kitya okuba nga nsindikira omuntu message ne mmala ne ngigiriitingayo ate n'andaga nti agirabye. N'aŋŋamba Madaamu Maggie nnyamba nziziddewo gwe mugezi wange. Manyi vidiyo nayinza okugiraba bw'anaaba agirabye n'agimalayo. Manyi abamu vidiyo muzirabako bitundu. Naye ekiseera ekisinga saagala nnyo okulagira muntu nga tekozesezzaako butiini. So waliwo ka app ke namugambyeko, ojja downloadinga ka app ako kiratera okukozesa, naye waliwo ka app. So ne downloadinga ka app ne nkateekamu ne nkagezesa bulungi.
mwana tunga kakola bulungi kati ngenda kubakolera video omuntu yenna nkusindikira message oba voice note oba kifaananyi nankusindikira n'amala n'akidiriitingayo ogenda kuba ng'okiraba nkusaba lindirira genda kuba nga nkukolera video eyo ngenda kugikola naye nja gikuteerayo enkya video gye ngenda okusoosaayo omuntu akusindikira message ate n'amala n'agidiriitingayo n'ogamba abadde anvuma abadde angeya message zimanyi n'okuwaba kati message newaba nejjewo ogenda okulaba ng'ozibabadde bakugeya so ka app kano osobolera ddala okuba nga ogenda kumanya oli yadde adiriitinze message WhatsApp ogenda kuba nga ogifuna era owulirize oba olabe byabadde akuteredde ate n'abidiriitinga so video egirinde tomorrow naye nga bambi mbasaba mube nga musubscribinga ku channel eno tube nga tugikuza osubscribingako omukwano gwe atanaba kuba nga otwegattako ate naawe alaba video kyalibadde kirungi nnyo bw'ogiraba n'ogiraikinga n'okomentinga okusinziira video nga gwe w'oba ogirabye so kirungi nnyo ekyo ekirala nkusaba mukwano obe nga okiyalingangako buli nti obwo video bw'ogiraba nekolera kashiyalingireko munno ku WhatsApp naye ajje abe nga video agiraba linki osobola ogishayalinga mpaka ne ku Facebook munnange n'etuuka bulungi nnyo n'oba nga ate bannaffe bangi bajja ne batwegattako ku channel tobwerabira nti channel eno yabankuba kyeyo channel yabankuba kyeyo tuyigirako bingi tumanya bingi ne twewabula ne tugamba bwekityo ne tulaba nga tusobola okubeerawo nga tumazeeko kontakiti zaffe bulungi nnyo yenagala next video gyenzizaako waliwo Kadaama ali mu kkomera naye ofanga tokoledde omuwarabu ng'ayagala nnyo okulaba Kadaama ng'oli munnaku oba ofanga tokoledde muntu yenna newaba si muwarabu nga ye ssaniye kwe kulaba omuntu abonaabona vidiyo eyo yeddako olwaleero luno musibe bulungi badiya bange katusinkane ate mu vidiyo zeziddako amanya nsigadde nga nze Magi omuweerezaawo baagala nnyo naye Yesu yasinga okubaagala